Amanya gange nze Kanyange Margaret era nga basinga bamanyi Magi bali basinga kukozesa abakwano bange. Nga I have a beauty lounge. I'm the CEO of Egrets Organics. Tukola ebizigo, tukola products ezili organic, eza beauty. Nina ne beauty lounge, kola services, nga facials, kola waxing. That's why most people know me for waxing. Era basinga bampita Magi's waxing. Yes. Okay. Sanyi sokola kakati. Waxing ono ukolera abantu bonna n'abasajja n'abaana abato birimu yongera otubulireko ku service ema. Service ya waxing ekolebwa buli muntu naddala ng'alina enviiri z'atayagala ku mubiri. Kakati nsonyiwa nkuzzeeko ate emabega kubanga ogenze n'ogamba nti kozi tetuli ku VCN. Yes, tetuli ku VCN naye nga VCN egenda kuweza emyaka 5. Virtual Club Night. Yes. Nga celebration eno biki byenyumirizaamu nzijukira nga otugamba nti gw'omu ku basangwawo oba kaawo kadda. Oli kasangwawo oba oli kaawo kadda mu VCN? Kaawo kadda. Kaawo kadda. Biki byenyumirizaamu bantu banyonyola mu VCN eno kyeki era onyumirizaamu oti? VCN nga bwadde okinyonyodde, it's a virtual club night. Gwe mukutu oba strictly Ugandan ogwatondebwawo omwami 2 ali UK, gwatondebwawo mu biseera ebya lockdown ebya COVID we byatandikira myaka 2019-2020. Nze nagijoyininga 2020. Nze muna Uganda ali eno Uganda abeere ne yasookerako. Kati gwe mukutu ogwatugattanga ne tusanyuka ffenna awamu okwewonya ekiwuwalo kubanga twali tusobola genda mu club ebiseera ebyo. So gwalinanga segments ez'enjawulo. Actually twabeeranga ne nights 3 buli week. Eyasooka bagitanga strictly Ugandan, yabeerangayo Lwakuna. Eyaddako bagitanga Kiboozibozi Connect. Yalibeerangayo Lwakutaano ne Virtual Club Night ku Lwomukaaga. Kati kyensinga okwenyumirizaamu mu kyo. Kati y'okusanyuka n'oconnectinga abantu yes yali nnungi nnyo. Naye nze gyensinga okwenyumirizaamu ye paati ya Kiboozibozi. Kubanga twakitanga actually that segment was called Business Connect. Kiboozibozi Business Connect. Because mwabeerangamu emboozi ez'enjawulo n'okwogera ku business ng'omuntu baleeta abantu ab'enjawulo. Kati nze we naganyula okusinga. Ebiseera ebyo nali nkyakozesebwa. Naye nga naregisteringa dda Egrets Organics. Nga nkola ebizigo era nasooka okuteeka ku body butter. Ekikebe kimu kya body butter. Kati nga nkola ebizigo naye nga mbikola ng'omuntu aleeta kicupa kye ne mmuteeramu. Kubanga nali nga wenkolera nga tukola facials. Naye ng'omuntu akugamba ng'olabika bulungi, olususu olabika bulungi. Akwa essimu zaffe simanyi oba zitulabisa bulala eyo naye ng'omuntu agamba sikini yo nga terabika bubi ng'ate teweeyerusiza. Abantu nga buli agula ekizigo bamugamba okuwona embalabe omala kweyerusa. Nsanyuse nnyo okulaba. Kale ssebo nange nsanyuse okukusanga. Weebala okumpa omukisa okwogerako naawe wano. Tusangagana mu VCN Virtual Club Night. Recently you moderated a conversation which we all enjoyed on a very important topic of mental health and related challenges. Breaking the silence. Breaking the silence. Breaking the silence. Yes. You wakola omulimu gw'amaanyi. Naye kakati kankusabe kubanga waliwo abatakumanyi otweyanjulire mangu. Tell us a little bit about yourself and feel free to use any language that you feel comfortable with. Wadde nga nze by default program eno ngikola mu Luganda, but you're free to communicate in the language that you like.
kale n'oluganda ndumanyi lwenkuliddemu so ndumanyi bulungi yadde nafuuka mukyala muganda kati amiina ssanyu jjerere kakali nyabo tusabe weeyanjulire abalabi ba program eno bakumanye mu bwangu ebitonotono ebikwatako. Amannya gange nze Kanyange Margaret era nga basinga bamanyi Maggie bali basinga okukozesa abakwano bange nga I have a beauty lounge. I'm the CEO of Egrets Organics. Tukola ebizigo, tukola products ezili organic, eza beauty. Nina ne beauty lounge, ekola services, nga facials, ekola waxing. That's why most people know me for waxing. Era basinga bampita Maggie's waxing. Yes. Okay. Sanyi sokola kakati. Waxing ono ukolera abantu bonna n'abasajja n'abaana abato birimu yongera otubulireko ku service ema. Service ya waxing ekolebwa buli muntu naddala ng'alina enviiri z'atayagala ku mubiri. Kubanga era tukiyita the process of removing unwanted hair from the body. It's a semi-temporary service kubanga enviiri ziviira ddala mu lususu munda n'emirandira gyabwe. So n'abaana abato tubakolako n'abantu abakulu abaami n'abakyala bonna kubanga buli omu alina ensonga ye lwaki aba awakusinga. Olw'abaana abantu abamu babeera balowooza bawulira ekigambo naddala ekiriko sipa naddala eno kati Uganda ebintu byononeseemu. Naye abazadde abasinga baleeta spa bagitegeera bubi. Bakitegeera nga eyandibadde nga brothel. Brothel kyekifo ekikolebwamu obwamalaaya oba ebikolwa byonna ebyobuseegu. Era ebiseera ebisinga ebifo bikola paka ku makya tebiwummula. Era nakkiriza buno obudde because mba siinaawo kasitoma kuba tuggalawo ssaawa emu. Bw'ogenda ku Google n'oteekamu erinnya lyaffe services n'obudde ssaawa zino era kuliko kati closed. Kaakati abaana nga bo abazadde abaleeta abaana nti bw'otandika nga bukyali ng'enviiri zikyali ŋŋonvu zikendera enkula ate era obeera weewaze okufuna obusukko oba tukiyita shaving bumps. N'abaana abamu babeera bato. Tulina omuwala gwe nali nsosokolako yali wa myaka 8 naye kuba nti yalina hormonal issues ng'ali ku ddagala. Kati ng'omwana oyo omuto ku myaka egyo okutandika okulaba nti alina enviiri ku mubiri bitundu ebimu kibeera kimuleetera okuwulira obulala mu baana banne naddala eno e Uganda simanyi eyo abaana beeyo bwe bakula naye emyaka egyo kizibu ssanga omwana ng'alina enviiri ku mubiri mu bitundu ebitali ku mutwe na bisige. So nga tukola waxing ne kimuyambako kubanga enviiri mu mwezi gumu tuddamu okukola buli mwezi kimuyambako obutafuna insecurity mu banne. Ekyokubiri fe abakulu abasajja abasinga bajja era lwa shaving bumps abantu balina skin allergies ez'enjawulo n'abanga afuna ebisukko abamu ebirevu n'abanga nga bwashavinga ebirevu bijjula ebitulututtu. So n'asalawo ajja atandika okukola waxing kubanga abasajja abasinga kye bajjira okusinga. So abakyala nga bo abasinga era omanyi nti mu bintu by'okwewunda abakyala bakyakulembedde n'okwefaako ennyo kubanga it's a hygienic service. So kikola kya buyonjo okweyonja n'omukyala alina okubeera kept. So waxing y'emu ku services ze tukola apart from the products. Waliwo service endala ate besides ogambye nti y'emu ku what are the others? Esigadde abaana tebasobola zikola nga facials kubanga boza abaana abatondekera ku myaka 15 kudda bakulu. Ffe nga ffe abaana bano abasemba wansi tulina skin care routines zetuba babuulira ekyokukola kubanga tutunda sabbuuni n'ebizigo n'ebintu ebirala. Naye facials tukkiriza myaka 15 kudda waggulu
olw'okuba nti ebyuma ebimu bikozesa amasannyalaze and tetwandyetaaze kuba exposinga bintu ebimu ebiri advanced ebisinga obungi. Fenga ffe okusaba zino that's what we can do. Tukola body scrub, tukola kuba kadde bamwe tulinawo empozi tetuli ku VCN. Tulinawo abantu ng'agamba mama wange alina amagulu gamuluma, alina arthritis, alina omugongo gumuluma, nina omuntu wange yamaliriza okuzaala naye tewali wamuyamba, tukola postpartum care. So tugaba massage eyo abantu abakulu abalina omubiri abalina obulumi. Tukozesa physiotherapies bano abantu abamaliriza okuva okulongoosebwa naye ng'aludde nnyo wansi ku ndiri omubiri nga gumuluma. Tukola fertility massages aidingako ku reproductive okwongezaako ku bantu balina reproductive issues. So abamu abeetegekera IVF waliwo kye tuyita fertility womb massage. So naye tumukola okola ebintu kakati olwakadde mbadde nsaba otuddiremu anoonya okusanga social media handles website kikiyoddemu ozimensioninga bulungi tubaziwulire. Kati bw'ogenda ku Google oteekamu Maggie's Waxing and More erinnya lijja kujja olabe ne ku bifaananyi ebimu ebiriyo ku TikTok, ku Instagram ne ku Facebook. Maggie's Waxing and More. Kakati ku TikTok bw'ogendayo osobola okusangayo videos ezisinga kubanga kuliko ezisinga obungi ze bayanguwa okuleeta ng'ogyekeza waxing baleeta nga tuyigiriza okukola probiotics, tuyigiriza abantu okwekolera natural probiotics from home, ebintu ebikuyambako okuzimba obusirikale bw'omu mubiri nga ne batumize makerende, ebintu byosobola okunywa ewaka buli lunaku ng'amata ge bayita kefir milk, nga kombucha, nga sauerkraut, cabbage ali fermented. Ebyo ebintu bya tubisomesa nabyo ku bantu okusobola okwetangira obulwadde ne wejjanjaba mu ngeri eri organic. That's why it's organic. Yes. Kakati nsonyiwa nkuzzeeko ate emabega kubanga ogenze n'ogamba nti kozi tetuli ku VCN. Yes, tetuli ku VCN naye nga VCN egenda kuweza emyaka 5. Virtual Club Night. Yes. Nga celebration eno biki byenyumirizaamu nzijukira nga otugamba nti gw'omu ku basangwawo oba kaawo kadda. Oli kasangwawo oba oli kaawo kadda mu VCN? Kaawo kadda. Kaawo kadda. Biki byenyumirizaamu bantu bannyonnyolamu VCN eno kyeki era byenyumirizaamu oti? VCN nga bw'obadde okinyonnyodde, it's a virtual club night. Gwe mukutu oba strictly Ugandan ogwatondebwawo omwami Biri ali e UK, gwatondebwawo mu biseera ebya lockdown ebya COVID we byatandikira myaka 2019-2020. Nze naginyonyolinga 2020 nze muna Uganda ali eno Uganda abeere eno yasookerako. Kati gwe mukutu ogwatugattanga ne tusanyuka ffenna awamu okwewonya ekiwuwalo kubanga twali tusobola genda mu club ebiseera ebyo. So gwalinanga segments ez'enjawulo. Actually twabeeranga ne nights 3 buli wiiki. Eyasooka bagitanga strictly Ugandan, yabeerangayo Lwakuna. Eyaddako bagitanga Kiboozibozi Connect, yalibeerangayo Lwakutaano ne Virtual Club Night ku Lwomukaaga. Kati kyensinga okwenyumirizaamu mu kyo kati y'okusanyuka n'oconnectinga abantu yesi yali nnungi nnyo. Naye nze gyensinga okwenyumirizaamu ye paati ya Kiboozibozi. Kubanga twakitanga actually that segment was called Business Connect. Kiboozibozi Business Connect. Because mwabeerangamu emboozi ez'enjawulo n'okwogera ku business ng'omuntu baleeta abantu ab'enjawulo. Kati nze we naganyulwa okusinga. Ebiseera byo nali nkyakozesebwa. Naye nga na registeringa dda Egrets Organics. Nga nkola ebizigo era nasooka ompeko ku body butter. Ekikebe kimu kya body butter. Kati nga nkola ebizigo
naye nga mbikola ng'omuntu aleeta kicupa kye ne mmuteeramu kubanga nali nga wenkolera nga tukola facials naye ng'omuntu akugamba ng'olabika bulungi olususu olabika bulungi akuba essimu zaffe simanyi oba zitulabisa bulala eyo naye ng'omuntu agamba sikini yo nga terabika bubi ng'ate teweeyerusiza s'abantu nga buli agula ekizigo bamugamba okuwona embalabe omala kweyerusa okubaako olususu okutereera olina lweruka naye ng'ate nze nalina eczema so nga nkola ebizigo bino simanyi oba biro nga nkola ebizigo bino naye nga omuntu amala kukola ki kuleeta kikebe kye ne mmuteeramu nze nga nkola bukozi kuba nali nkola byange bye neesiiga ng'omuntu so banjigiriza engeri y'okutandika bizinesi engeri y'okulebolinga nensobola okuba nga nvaayo n'erinnya ly'ekizigo engeri y'okupakeginga engeri y'okweyogerako y'okutunda kyentunda so byebimu ku byenganyulwamu n'okukola emikwano emirungi ne bakasitoma kubanga mbaweereza era ebintu byenkola mpulira magizi waxing yino ngiguddeko wano kandabe nti ngiteekawo tugirabeko mangu wano oba ogiraba page ogiraba njiraba sebo Google page Facebook mwengisanze Egrets Organics Magi's Waxing and more Organics. Okay. Njagadde njiteekewo abantu basobole obutasanga buzibu kugisanga beauty products Egrets Organics. Okay. Webale obuweereza webale obuyiiya ate njagala okwongera okwagaliza birungi byereere ng'ogenda mu maaso ne bino byokola webale okumpa akakisa okukyalako wano nange abaawo wano mu Chicago ngenda kubategeeza nti baba bazzeeko Uganda kati olinawo any service ya diaspora eri specific oba any offering anything okuga nti aba diaspora mba muzze muyiteeko wano this is what I can do for you. Kati era abasinga tugambe nga bwe tugambye n'abavesiyeni abasinga bajja ne bakola kati nga mwami Kigundo osobola okujja nti nkooye na jet lag nina njagala ku ebinywa binnuma tulina food therapy ne tukunyika ebigere ne tubikolako musobola okujja ne bukula products tulina facial services tulina products ennungi eza buli muntu so oli bwajja nga agamba nze nakulaba ku mukutu gwa mwami Kigundu tujja muwa discount abange banguweeko webale nyonya n'okubiweereza ebintu tuweereza abantu abagala abalina lwakuba nti DHL ya bbeeyi so ebiseera ebisinga oli agamba ninayo omuntu wange ajja mumpeere bino eno mumpeereyo kino mumpeereyo kiri oba oli awo gye bujja maaso eyo ojja nakutandika okufuna ba agents abeere nga babadistributinga mu diaspora tomanya agamba nti omanye Boston mwebali abakuvisya eno kabayinza okubeera ba agenti bo oba oli awo tomanya kwebali Boston waliwo n'omukyala bambi kasitoma wange mulungi ku products bamuyita Tabi ategeka oba abeera nnyo ku bayimbi awo Tabi mumanyi yes era gye twaliyo Joy emu kuba tutegekera boat cruise twaliyo mu Buganda mu recently okay neyanziza okumutumirako batumire kakati gatuggalawo tumira Tabi n'abalala batumireko ntumira Tabi webale kumpagira ntumira Maria ntumira
amanya gambuze mu mutwe naye nga n'emikwano gyange Maryland n'emikwano gyange Boston n'emikwano gyange Texas biri akulaba nnyo naye mukwano gwange naye Emali naye Texas ndowooza n'ebitundu ebyenjawulo Uncle Ray yes sanyu jerere webale nnyo webale mwena mbalamusizza kubanga guno omukutu bangi bagulaba naffe abannayuganda abali eno Uganda tugulaba amina mwebale n'ebifa mu bwengula agafa mu bwengula so mbatumiddeko mwenna besobodde kumenya kubanga omutwe guganye okukuuma memory neyazza nnyo neyanziza okumpuliriza neyazza neyanzega okumpuliriza Oluganda wenkubamu embogo mu nsonyiwe mbeera negamba bulijjo nti olulimi lwensinga okumanya n'okusinga ku lwange naye olulimi kyoluki olwange olufumbira okay bannange tolabaawo nina mikono gyange abafumbira bawerako actually ngenda weekend eno jatu ngenda Michigan eriyo omukyala awina celebration ya myaka 5 omuta Joan Bavuga shize mufumbira Joan Bavuga yaliko vice president wa Uganda North America Association so yakulembera actually association y'abafumbira wano so njogera lufumbira Lunyarwanda naye Oluganda kuba nti nzaliddwa mu Buganda era nkulidde mu Buganda nva Bulemeezi You do fantastic. Nzibale sinera kumanya. I wouldn't have guessed kubago olwogera bulungi nnyo nyabo neyanziza kumpaka kisa kankuleke oddeyo ku gy'abandi gudde obuwungeezi obwange twemisana wano jja kuba tuwuliziganya tulabagane ku Lwokutaano celebration ya Friday right naffe tuli mu kutegeka wano abannayuganda abali wano nange era obudde cause ekizimbe tuba kiggala mu budde so saawa emu tuba twavuddewo dda wano okay so mutegeka mugenda kwokya akanyama mugenda kubako mukunganira for this celebration twagala kulaba ekyokukola twagala kola kyetunaba tusobodde but wanted to link up tubeere wamu at that time ku lunaku lwa VCN so buli bwa VCN yena aliko kuneeno mulamusizza tweyanziza nnyo olwogwa mukutu kubanga gutugase ne mwami Robert Kigundu nange gye nakumanyira n'amawulire nange neenyumirizaamu nnyo ne ku YouTube wonna naffe gye tutera okukulabira amen so mbagaliza birungi beerere abannayuganda musube bulungi namwe musiibe bulungi kale nyabu nawe so bulungi